Sebo sokola batuwuliriza ba Impact Radio wasa mayinja banaye balamusizaako nze Patrick Kutesa omusamaria kumbako omulondo wa Kimanya Kabonera. Tusa okwetonda kwange tuse kikerezi tufude Kampala enkuba ebadde efudemba nene enguudo mbi baluddewo nnyo okutumaliriza ekkola ekkubo naye katusabe bonguyirizeeko kubanga ebyentambula si birungi. Tweyanziza nnyo omubaka omulonde Patrick Himba Kutesa omusamaria owa Kimanya Kabonera. Ate nga ne wano tudde radio yokka gy'alina mu constituency Impact FM. Naffe wano yatukiikirira kusaba program ombuga speed. Honorable Kiruta Yusufu Muketanya tubadde tulaba emisolo bafunye kutya mafuta nabadde jjo pipe nalayi baziziika bw'otuuka Mbende ku 9 basazeewo mu kuziika pipe nazirabye kuba nayita wano Gomba nengwa Mubende nengwa Kasambia nengwa wano Kakumiro tugwe kikuube tugende bwingi kati nalabye pipe etambula baziika esazeewo mu 9 okujja erumbe egende Sembabule. Tulina essuubi nti boolya amafuta gaffe naffe tulina essuubi tusabe Mukama obulamu naye tuna ku misolo abantu mafuta ebintu bikozesebwa naye ekintu ekyo mwami Kyagulanyi yavangayo ebyo n'obuuli abo kyalese ekyo kutulugunya obutambi bumadde mulaba ku mikutu eddembe ly'obuntu nga lityoboolwa abagabirizi b'obyemirimu bagamba ku mwami Museveni nti ebikolwa ebyo bitaakendeera tujja kubasabako byabwe era kyebayogera bakituukirizira ssebo ndaba kati mwami Museveni naye ayagala alaga nti temuntiisatiisa mu abazungu nange nsobola okweyimirizaawo nga Uganda nekola ebitongole nga Lakai project ekitongole ekyo abantu gye baali bafunire eddagala lya Mukenenya baggalawo ebitongole bimu ebirala naddala ebyabasawo baali bayambako ebyo byonna byayimiriza kubanga ensimbi zaali zibaweebwako mu America bazisiba ogenda mu palamenti ogenda kulayira kekibe ki tekyaliko kulanga kulala njaga abantu balina okutya nti nammwe emisolo gino egiriwo kati abantu babatunulemu nga baka palamenti kyekirimu mukyala Tusonye kyayogedde ndi bwe mugenda kikola mutya ensimbi abantu batunula nnyo ensako yammwe eyo simanyi lwaki kakati okusookera ali bulungi yeyagala tebamuloopye akamirwa bina esisonga kuli utya ndi bulungi kuli akabenje nakawona Mukama akyakuma Katonda yeebala kati Mukutesa nawulabyeko nati nze mmanyi okukebera ku bimundi byammwe ebyo byebabaloopeddeku nga ng'owamawulire mulengera ningiza eriiso bwenti ku fayiro ekimwali mutagala kikugere nenjiringiza bwenti ng'abamu ku ba ejenti bombu be bagenda okuweera mwami Asimu obujulizi mu kooti. Kakati ekisooka ajja kutegeeza bannakimanya Kabonera kitebagwamu maanyi balonda omubaka waabwe bansaamu obwesige era ndi mwetegefu okuuma obuwanguzi bwabwe. Come what may, nze mbaka wa Kimanya Kabonera omulonde era aliwo emyaka 5 bwe banaasiima nga bannyongera NUP koze gye tulina ebiproposed egamba ebisanja 2 awo okoma ate nga balina ku mundu omulala si bwe kiri Muganda. Jala bategeeza manyi ensi eno zizikenya mu Bayibuli badde ntunula wano mu Bayibuli nga nzijaawo nzize nsomasomako mu kitabo kya Matthew Matayo 22:14 kigamba nti many are called, few are chosen. Bangi bayitibwa naye abalonde baki batono. Kakati kyobola abantu tebakkiriza bajja mu leesi nga bangi nga beeyagaliza nga basuubira nti basobola okukwala obuki kati sabazayingire Katonda n'asalawo n'alondako Patrick Kutesa. Salvation eraba nga eri mu nze eya Kimanya Kabonera so bagume kiwamu ne Katonda tujja kumalako. Mmanyi nti kino ekyokutwala mu kooti kiyinza obutataganya nnyo obaolyawo nteekateeka zo obuweerezaawo
kuba mwiki muno nabadde ndaba ku mikutu nendaba nga omubaka agenda okuvaako Dr. Bwanika yavuddeyo yadde ku mukolo guno zabadde gwakuzirwa kusabira mukulu nayogera agamba nti abadde basuubira akamwanyi mugyamu kyakalinzeeko bwe yakoma n'abawala bamwami Kuteesa be balonda bagenda okutandika balonda bameka balonda kiserezo olulimi okay kakati ekisookera ddala Katanya badde ayogera ebimu ku buzibu abaka ba parliament mugenda ntuli abaka ba parliament ng'abantu abafuna omusaala omuki omunene naye ng'ate obuvunaanyizibwa bwabwe eno wansi gavumenti egomba okutuusa obuweereza buki bungi kati mumbeera abadde omubaka wa parliament alina okugabira abantu emmwanyi kati kyafuuse nga ki nga tteeka naye tebaggwamu maanyi wendi nja kubitetenkanya nigenda kusobola okwekola ki emmwanyi bajja kusobola okufuna abo abalimi kitegerese omukama wange tebatya ate ekirala twagala tugende mu parliament tuteese gavumenti etekewo policy mweyite okukwasizaako abaki abantu omwe kati waliwo omubaka webutambala awo mawokota eyavudde atendika n'erinnya ennyumba kakati tubadde tukyali ku bantu abagobeddwa ku nguudo mu kibuga Kampala Masaka mwali muwulira biwulire bituuse ate bikyagenda mu maaso abantu babaagala bagobe ku nguudo omusolo okuyiyiza obulamu mugende mu maduuka n'ebizimbe ebisinga byabwe tulabe Masaka ebizimbe babizimba ekya n'eggulu ebizimbe byabwe naye Kampala kyekimu bazimbye ku mwala bayingire ebizimbe basasule sente za lenti mu bizimbe byabwe ekyokubiri basobole okufuna omusolo babasolooze kubanga wano kkubo tebalina basobola kukola ki kusolooza bulungi bamala bagamba temuwanpoza mu butale tebuliwo tebuzimbiddwa tusaba gavumenti eteeketeekera abantu naye ekisinga okuba ekyobulabizi kye nasinza okwetegereza mu nsonga etambudde wiiki eno wiiki singa bbiri badde njogera nga mbategeeza nti etteeka lino erya sovereignty protection bill etteeka erisinga okuba ery'omutawaana etteeka lino singa ligeteekebwa mu nkola ligenda kusuula bannayuganda gavumenti Uganda egenda kugwa mu ntata ebyenfuna okusinziira nti Uganda tulina bintu byetu exportinga wabweru sente ezisinga okujja mu ggwanga ezimu ziva mu bantu abaweereza abantu baabwe mu ggwanga wano sente endala ezisinga abannayuganda ffe abasuubuzi mu Kampala mu kibuga Kampala ne Masaka abaimpoota abalingiza ebintu bakimanyirira bulungi nti abantu betuguza ebintu abamu kati bava Bukoba Tanzania ne bagula wano Masaka ebyo ne bagizayo Bukoba ne bajja ne Kampala ne bakola ki abalala bava Burundi abalala bava Congo naye nga bamala okugenda qualifying nti Kuteesa otunda jeans bwezi ne bwezi oba amasati bwegati muno okubanga mwogera communicate nga ku simu kuno ne mukola transaction sente zikola ki ne zijja zikola ki naye kati bahaliwo restriction ku sente ezo era ne bali criminalizing ne bateekawo omufuka musango singa wakuweza sente okuva ebweggwanga eweggwanga niza nti genda ntalamanga alanda liwa okusala borders kubanga sovereign is Uganda nga mapu wekola ki ya Uganda bwetambula sente zonna zonna eziva wabweru wa Uganda oba badde ozijja Kenya olina okuzikola ki ogenda wa minisita akwesente okuyigira mu ki mu ggwanga so mu mbeera eyo singa bizinesi z'abantu zigwa saawa zino kati dola erinnye egula 38 Congo yemu ku nsi ezisinga okuyinza dola mu ggwanga wano kubanga abakongo batunda mu dola twaza kutingana abakongo mu dola kakati dola weerinnya kitegeeza omukongo abadde asuubula ebintu e Uganda agenda e China abyetikkire abiyise mu Uganda tebituuka e Congo ffe tuba tusigala ku ki kuba tuba tuoperatinga kubanga tuli mu center hub ya East Africa Uganda ne gyolaba tuguza aba Sudan tuguza aba Congo tuguza aba Tanzania n'abana Kenya bawana mu mabbali kati so tulina okubanga tuteekawo embeera ya trade hub nga wano nebintu tugula ku ffe okusobola kubanga keke tulina mu Uganda katono kabulamu okusobola okubeezawo bannayuganda so tusaba ekintu ekyo kyongera okukola ki okutunuulibwa maama ali eyo ewaffe ekisoso singa mutabani wo ali America n'akuweereza ssente ng'oli mulwadde oli kukyanda emulago ogende ofune obujjanjabi ne zijja kikwera kisale okuva e Masaka ate ogende oli mulwadde oba osindika omuntu weekumbule mutabani we omulala agende e Kampala wa minisita amuwa olukusa onywere sente zino ngenda kuzifuna mama mulwadde ate nga bogenda mulaba kasooka osasule order kasooka nasasula ssente consultation sasula zino bakwale mu x-ray kubanga nawe tegaliiwo teririiyo ebikosa tekola ki ogenda mulwadde ofuna chance n'ogenda bagamba genda ogwe eddagala wano teririiwo negenda wabweru waki weddwale mu pharmacy osobole okufuna eki eddagala
bagane kukaluubiriza bannayuganda. Waliwo omusajja comedian omukapere yagamba kibola omuntu ogenda afa stress nafa nagwe okukaluubiriza abantu bekyawa tugoyingewa. God save Uganda. Mwamukutesa ebire bino embeera eriwo esobola kuggwawo etya? Balina okwebuuza ku bantu omubaka paliamenti omuntu bwafukwisa amateeka oba bagenda kuteeka bateekewo holiday break paliamenti bagende mu kyalo wansi babuuze ku bantu balabe ki ekigenda mu maaso bakole okuno naye si kubufa mu cabinet omanyi abantu tebali informed baitanga obulamu buli babaka ba paliamenti abalaba baminisita naye okumanya nakwabwe naye kutono okumanya okutegera byanjawulo okumanya kuki kutono yajja n'afuna ekifo tekifuna by merit but by network and connection kimanyi kiruta akusembi w'omukulembeze ne bakuwa minisita nti wasoma birungu oluusi ne basoma nga si byo ng'ate fojjala yayitira miwandiiko mu Uganda wano kakati n'ofuna ekifo naye nga tamanyi bantu bayita mu mbeera ki omanyi kati bagamba ekiyatabaala ekyanasigadde waki awaka si bya movement bino si byaki wana bawedde abaana bagenze e Bulaayi singa minisita omwana akeerenkya nga kifo kimuvuddeko ali wano yeetaaga okufuna obujjanjabi maama we omwana wali bweru amuweereza sente endala ng'aziyina naye nga sente okutuuka kwoyo gwe zitukako agenti wa foreign basi ba foreign ki muteeka abayise ba foreign agent owa wano mu Uganda afuna sente bakujikira bufuse agent buloka woli omugwira aliye buki kyokka te omugwira mu Uganda. So even it breaks the sovereignty of the Ugandans. Kubanga despite the fact nti oli bweru osigala n'okuba etikakala okuba mu Uganda ona woba okola ki ona woba oli so si lwa nsonga eno katono ekimuli muganda wange ku nsonga gy'agambye ey'ababaka tuddeyo wansi twebuuze ku bantu njagala nkujjukizeeko ku teeka eryaleetebwa lwa fayiro majezi 217 eryokukwata ejlimiti okujjamu atiko ya 12 bba nkulayirira ababaka babasindika batume bebuuze ku baki ku bantu naye bwe baddayo bayogera byabwe nti NRM bwetuuka mu parliament olwokuba yesinza ababaka abangi kyova olaba ekyo bakirwana nnyo olwokuba yesinza ababaka abangi eba ekimanyi kyereese kirina okukola ki okuyitawo ne banaatuwa obudde okwebuuza ku bantu bagenda kuba bonoonyi sente yamuwamuki wa musolo bannayuganda kiri ekintu kiri kimu olunaku lugenda kukya lumu mwe mulina okwerwanako bannayuganda bwe banaavaayo ne beerwanako eggwanga ligenda kukola ki naye ffe bajja kulaga nti batusindise bamaleyo NRM ate lino etteeka lyavudde mu gavumenti si public member bill si private member bill government bill yerikoze ki yerirese kitegeeza government atabali mu buyinza bwe bani NRM batunula interests ezaabwe era n'ebirubiriro ebisinga okubeera ebikulu okukuba bino ebitongole bya NGOs ebadde bifuna sente ebweru n'okukuba ebibiina by'ebyobufuzi ebivuganya gavumenti eno nga bibadde bifuna obugabirizi bwonna okuva ebweru kubanga mwami Museveni ebbanga lina bamufiidinze na information nti NUP ekigireetedde okubeera nga standings negana ne sente zonna zobadde ogiwa ebadde efuna sente okuva mu bazungu so kati kyova olaba bo bagezaako okukubirira era eryetteeka bagenda kuliteesa nerina okuyita mpozi nga Museveni yekubyemu mu mutima nagana odisayininga kakati nga maliriza webala nnyo mukulu Professor Mise kakati nga maliriza njagala okutegeeza nali nkyali mwana muto ne wajja ekigambo kye bayita VAT value added tax tawja pick fair nabikwako n'akalango okuta ekigambo value ko katuni nene bweti ng'oba osaliruka yawali ewammwe ssebo w'okulembera ku ttolo twajja ekigambo VAT nga batugamba VAT etteeka erijja ery'omusolo value added tax byabagagga ne beeraga nti ate final consumer yasasula ssente bawuddiisa ffe mwero kijja kuwuddiisa bantu naye bagamba nti abo bagagga netteeka lino balireese nti gyaba foreigners abo n'abaana baki ba NGOs non-government organizations ebibiina bya bannakyewa nti bigenda okukosa babirestricting regulating okulaba nga bayinza sente mu ggwanga naye enkobe gye bigenda okuggwera nga ebitongole ebiyamba bannayuganda tebiyamba nti biyamba mugwira mulala bijja wano okuyamba Uganda abo gavumenti weeremeddwe okukola buki obuweereza obutuufu ekyokubiri sente ezijja mu Uganda teziva mu NGO zokka n'abannayuganda bali waki wabweru kakati bigenda okukoma nga munnayuganda akaaba era munnayuganda weetegeke okujjana kamangu wekwekaabira
oba si ekyo tusukiremu ffenna tulwanyise etteeka eryo. Mwamikuteesa waliwo omuntu ali kumukutuguna Innocent Soa agambye Mwami Kuteesa tusaba mirimu ssebo nakasi bannange udde nasabasaba emirimu. Mwami Kuteesa engeri gy'oli omusuubuzi engeri gy'oli omusuubuzi amabega awo abasuubuzi beekalakaasa nga baleese emisolo gya kilo ku ngoye ku textiles ne beekalakaasa n'amaduuka ne bagagalo. Jjukira Mwami Museveni yayita abasuubuzi e Kololo ne bamusomera ne bamulangira okuva olwo ng'ayagala okuteekawo VAT. Kati abasuubuzi ne baleeta proposal nga bagamba we baleetera VAT ku million 15 VAT threshold okubeera ku million 15 buli mwaka. Esente by then zalina value. Era nga business yo nokola million 15 omwaka yabange ekoze sente nki nyingi. Ne bagamba okusinziira ku mbeera eriwo nakati sente zino esaana VAT abeere ku business ng'eyingiza 1.5 billion eya. Muteeka lino mu bino bye baleese emisolo emipya omanyike baali nyinyisizaako balijje ku million 15 ne bateeka ku million 25 of which some of the businesses zikola sente ezo mu wiiki oba mu mwezi gumu. Kyezo zikola mu mwezi gumu nga zikola million 25 omwaka ze billion 3. Kitegeeza eyo litadde kuki ku VAT. Naye nga bw'amaliriza agenda kumaliriza abantu bafulumye businesses olw'okuba nti kuba bwegenda ku VAT omukozi obeera olina okuba nga omusasulira NSSF ng'osasula pay as you earn na buli kimu kyonna kyonna nga ne bw'oba ofulumiza ennusu 10 mu bizinesi yo olina okubeera nga olwandiise mu kitabo ate nga eno mu informal sector abantu bizinesi zitambulanga bwe zikola ki bwe zaagala ekivaamu abantu bizinesi zigenda kubalema. Tweyanzanya ampuliriza oli ku Impact Radio Lwasa Mayinja. Omukyala asabye omulimu agambe Irene ali Kisoso